Yasini Lukwago yazalibwa mulamu era ng'alaba bulungi n'amaaso ge abiri. Nga bwe kiri ekyobutonde nti omuntu bw'akula alina okufuna mwana munne gwe banatambuza naye obulamu oba oyinza okukiyita eky'ennono anti olina okutuukiriza akalombolombo k'okuzaala osobole okwaza ekika. Lukwago bw'atyo yafuna Barbara n'ajjuka namufuula mukyala we era ne batandika okubeera bombi. Nga bamaze emyaka 62 nga n'ezzadde bafuna obutakkanya ne mukyala we era ekyaddirira kwali kwawukana. Namuleka ennyumba ye nange n'embeera wange nga nkola emirimu gyange. Yali ayomba nnyo naye nga omanye nga okusobola omuleka wali nomala ne muddawo ne muddingana ndowooza naye nze nali mweteguddemu bweteguzi katono. Nze nali tomanya twandibadde tuddamu. Agamba okumanya ebbuba lyali limuwunya nako nga ne bwamusanga anyumya ne bakozi banne mbuluba lutalo. Nali nkolera wano nga ndi musuubuzi wa ngege wa byennyanja ku Kinaala. Kale nga wakulaba n'omuntu oba kangeze nga gwe omukyala ng'oba ontuma wangu yaya nti nange gye nalina eryato wano Kinaala. Ngamba mpayo sere yakula byennyanja bikalu oba kwatondetereyo abantu beeruka kwesaka okumakazi agamba yanga mukyala we yatuvumye mbusimanyi babadde tukutumanga ani tumuwa kale weebityo ebitategerekeka ng'ate emirimu gyaffe gyali gy'abakyala. Abamabaala bakutuma ebintu bakuwa lisiiti kuba bakasitoma baffe abakalirizi b'ebyennyanja bati abamahoteri. Agamba nti wadde bali bawukanye yasigala muweereza obuyambi naye nga mulabirira alina n'amwana muwa ssente ez'obuyambi nga binaku muwa mutwalo bwe yansaba nga ngumuwa. Kati okufaanana bw'ati sale ennaku z'omwezi nga lumu omwezi ogw'ekkumi mu 2016 mukyala we n'amuyiira asidi. Kati yansanga nzijja muno simu bwenti nenjijjayo simu bwenti nalina simu ennene simaati n'akatono kati nga ndi ku nnene nyitadde wano kali akatini nga nako nkakoze bwenti nanjira. Ono agamba n'omukono aguteekawo ne bagutema kubanga mukyala we yamulabira ddala n'agage. Yamulaba nze mwennyini nali nva ku kibanda kya mupiira nansanga nampita. Mu kusooka yalowooza nti baali bamuyiiridde buugi. Nze nali manya njiiridde buugi kubanga namulaba akutte ekibakuli nga simanyi mbe mulimu asidi yankuba ebigonga ndowooza mutwalo. Yankuba ebigonga mutwalo nga wengwawe nnyimuka wodde teyakwata naye ndaba obuntu bwakabwasi buti mu maaso gange obuntu bwakabwasi. Mu kwesansabaga n'omukyala yennyini asidi yamwokya. Nengweri nengwa wansi nenkuba endulu ne mbagamba gundi yanjiiridde nange mukola bwendi oba byamusamukira bitya naye bagenda omukwata ku bisambi kuno naye bimwokyeza. Abaali okumpi baamuddusa mu ddwaliro e Mulago kyokka nayo baamukubako limu ne bamugoba agende ensambya mu kaseera ako nga n'ebyenda biri ku ngulu. Sawo n'abagamba mwagala muganda afone mu mutwale ensambya. Ensambya eri abacuba bano ab'ensi y'ecuba be banyamba nze kudda engulu bebanjira asidi nga n'ebyenda bivuddeyo era Katonda yamanyi. Bamujjanjaba okutuusa lwe yatereera ne bamusiibula kyokka embeera y'obulamu bwe yagamba tetereeranga. Obulumi bwempitamu nakati bandagira okunywa amazzi binaku liita 5 mba sinywedde n'olususu lubanga lwa mukadde nakati lwakawo ne mabega lunanuuka luti ng'olusika lukola luti nga n'ennyama ogiwulya evudde ku magumba ekubagana bukubaganya papapa otambula nga tosobola na kwambala sinatonaaba onakwesiimuula olina okwebaka wansi ku seminti. Ekyamujja enviiri ku mutwe kwe kuba nti omukazi we yatwalibwa mu kkooti n'abuuzibwa ensonga yamutuusa ku kino yategeeza nga bwe yali akyayagala bba kyokka ye nga yamukyawa. Nabagamba ayogere kye namukola musonyiwe ye n'agamba amugamba ayogera n'agamba yanjira lwakuba namukyawa mbu ng'ate naye mwana wa muntu. Mu kiseera kino Lukwago awangalira ku mwalo gw'Eggaba ng'akola gwa kutunda nkoko mpime. Ntema nkoko otunda nkoko eza kilo tandikira kilo gumu kasanvu afukanana zonna n'enamba beeyi gy'oba oyagadde tukuwa. Agamba nti embeera yamusukkako nga n'ensimbi za kapito zimwekubya mpi. Kapito wange yaggwawo namwera abaana ku ssomero bali bakola siniafu nga sirina
kati ndeeta obukoko butono obwo nembutunda ebugwawo n'oddayo n'oleeta ofune ekyokulya. Era agamba nti yandyegombye nnyo okuddamu okulaba era nga n'abasawo bamuwa essuubi nti kisoboka kyokka ssente ezeetaagisa taziraba. Amaaso gange gano bangamba ogakola bangamba ogagula naye nga busobozi bwa ssente kubanga bagakebera nga mala era nsobola okulaba ndaba ekitangaala bangamba beetaaga kugula swimming process mpanvu gatungako bukowekowe simanyi kati mbu bwayitingana ne bwambuka we bati. Obutabangukommako emirundi mingi bukosa abatuukiddwako obuvune basalumanya ng'abaana n'abalala kyokka nga waliwo n'obusobozi obulamu bwe yakosezza munno okwonooneka ng'obwa Lukwago anti n'okutuusa kati akyali ku mmere Luzira awera ennemba nagwa butemu. Jennifer Kabaale agafeeyo.